ETV Uganda World XP representing yonna gye musinzira okuba nti mutulaba. Thank you so much for watching. Mbagala nnyo baganda bange. World XP is my name. Olunaku lwa leero twagala tukole ku list y'abaserebu abasajja. Luli twakola list y'abaserebu abakazi abadibidde ku lujja. Naye olunaku lwa leero ngenda kubawa list y'abaserebu abasajja abeevuma okuwasa. Bano bo abakyala babafunye n'abeerako noono n'oli naye okugamba mbwa yanjula omwana wa bendi amukuba embaga akyale baakigaana. Ku list namba emu ninako Grace Kamatte. Abasinga obungi muyinza okuba mumumanyi. Grace Kamatte yali omu ku ba director ba Eagles Production era nga mu Golden Band era y'omu ku ba director. Omukulu ono tayimba nnyo naye alina engeri gya maintaininze mu stardom ye mu baserebu era tumubalanga muyimbi newankubadde bw'onoonya ennyimba ze yali ayimbyeko yaziyimba mu myaka gyedde egyo. Ndowooza yayinza okuba yakoma n'okuyimba nga bakyali mu bandi ya Katolo Bwama. Naye ng'omukulu oyo azze afuna abakazi bangi naye nga ye okuwasa okukyala okwanjula omuwala yenna yakigaanira ddala era nga y'ono simanyi oba bo balinze bulinzi babanjule baba mwanjule naye nga ku lisiti yaffe asosiye Grace Kamatte. Owokubiri ye Munnakatemba kazanyinkirize John Segawa. Ono mmanyi bulungi azaazanya katemba emirundi mingi akola ku radio musajja mututumufu naye nga naye ebikwatagana n'abakyala kirabika takwatagana nabo. Si musajja nnyo w'abantu w'abakyala nti oba omulabi agenze awutu alinoono alinooli. John Segawa ebintu bye tebimanyikiddwa. John Segawa ono tewali yalabye ku mukolo gwe oba okwanjula kwe oba okukyala kwe oba embaga ye wabula nga yabeera awo. Ebyo biba bigaanira ddala. Simanyi kuwasa kwanjula biki ebyo ebya John Segawa tebikola naye nga tukyalinzeemu tomanya abaana obuwangaazi. Omuntu omulala wano akyagaanya okuwasa namba 3 Wizo Manizo Douglas Mayanja mumumanyi bulungi. Mu kuzaala abaana abazadde bawerera ddala okitegeera naye abaana bano baazadde yalemerwa okuvayo n'omukyala yenna gwagamba nti gwayanjudde oba gwakubye empeta agende n'oyo wabula ajja nayagalako ono n'oli n'ava ku ono n'adda kuuli abaana abaweza mu bakyala ab'enjawulo naye nga takyalangako tayanjulangako. Omuntu omulala no gwe twagala okuwa ono ye naye ng'abaana aweza lukunkumuli yagaanira ddala ebyokuwasa ye MC Cats. MC Cats mumanyi bulungi akola ku TVM akola ne mu mabaala mangi ne ku bivulu bingi. Y'omu ku ba MC be tulina abalina ekitone oba talanta ate nga talanta yaabwe baagijja buto. Omukulu ono newankubadde alina abaana abamu bayinza okuba nga tabamanyi naye okukyala okwanjula byamulema. Azadde mu baana b'abendi naye ndowooza MC Cats waabwe beddira kukyala beddira kwanjula beddira kuwasa. Wetwogerera nga yazzeemu nate ne batandika enkolagana ne yali muganzi we Fire Mutoni. Tetumanyi oba kuluna anaamwanjula oba anaamuwasa. Let's watch the space. Namba 5 ye Lavuniga President Semyekozo Eddie Kenzo. Ono ye yakabeera n'abakyala babiri abamanyikiddwa. Omu gwe yasooka okuganza yoyo gwe yazaalamu omwana we asookera ddala. Ogwokubiri yono gwe baamututteko kitegeera Amal Musuuza maama Amal Musuuza Rema Namakula. Eddie Kenzo okwanjula n'okuwasa yagamba Rema mbuno simanyi yaliko ku interview mu ku TV
n'agamba yamala kuzimba nju ya kijja, kwegamba nga ebintu ebikyali biwanvu era nga pulaani ze bw'ozitunuulira ayinza ozimaliriza myaka nga 5 ku 6 ndowooza alyoka awase. Abali baabalamu ku mulembe ogwo mulitunyumiza ebiriwo oba ebiribeerawo. Namba 6, Big Eye Star Boss. Ono mumanyi bulungi, yaliko mu Big Talent. Bwe yava mu Big Talent n'akola kuluye Big Music, ebitatambula bulungi, n'aganzibwako Donizera katayagala okuganza Chris Evans Kawesi, wabula nga tebyatambula bulungi ne baawukana. Ono Big Eye naye tawasangako, tayanjulangako, takyalangako, wabula bo babaddewo mu kibuga. Abakazi babaagadde naye nga kizibu nnyo okugamba nti yayanjudde twagenze ku mukolo gwa Big Eye. Erinnya lyengenza okuzzaako ondowooza ye Yiino w'abatayagala kuwasa, Yiino w'abasajja, yaduumira eggye ly'abasajja abaagaana okuwasa. Okitegeera, ono bamuyita Frank Gashumba, tata wa Shira Gashumba. Ono Frank Gashumba ye ebbanga lyonna tetuwulirangako nti ono Frank Gashumba gw'ayagala, wabula atulaga mwana yekka, tatulagaako ku bakyala oba yali mukyala we. Tetulaba nkukwanjula kwe, okukyala kwe, embaga ye, wabula nga emikolo gy'abantu abalala bonna azaagibeerako. ETV Uganda, that's where we are. Thank you so much for watching. Yonna gy'osinzira okutulaba. Kindly subscribe to our YouTube channel. After subscribing, click on the bell notification button. Tukyali ku listi zaffe atugezaako okutunuulira abasajja abaagaanira ddala okuwasa. Tuyinza okugamba mu ngeri endala abasajja abaadibira ku lujja. Okitegeera, kuba omuntu bw'afuna ettutumu, bw'afunamu ku ssente, ekiddako kuba kuwasa. Omuntu omulala wano ye Alex Muhangi. Ono ye CEO wa Comedy Store Yugi, one of the biggest comedy shows we have in the country and one of the biggest entertainment shows in Uganda today. Akuŋŋaanya, ajjuza, sente azirina, girlfriend amulina. Omuwala oyo akola ku Galaxy FM naye ng'okukyala kwanjula mbaga bikyagaanye. Tetumanyi ki ekigaanye, oba akyatereeza Comedy Store tetumanyi, naye nga Alex Muhangi naye awo ayimiridde. Okwanjula, kukyala, mbaga, kirabika si wakubikola kati. Addakaawo ku list ey'abatayagala kuwasa, Chris Evans Kawesi. Chris Evans Kawesi ono mumanyi bulungi, yeepikiddeko abakyala bangi naye nga eyasembyeyo ye Zani Brown. Amwagala nnyo, amwagalira ddala, era nga ndowooza omuntu bw'abanga gyali asobola okuconnectinga obulungi oba n'akolanga block oba kayungirizi wakati wa Chris Evans ne Zani Brown n'amukkiriza, walayi nsuubira asobola okuwa kyonna ky'oyagala. Chris Evans yalinako omuwala oba girlfriend n'ebitatambula bulungi, naye okuva ku olwo alabika yabyesonyiwa, ebyabakyala yabiviirako ddala. Naye ng'ennaku 2-3 emabegaawo Donizera yavaayo n'alaga nga ye bw'ayagala ofumbirwa Chris Evans, era n'asaba mu lwatu oyo yenna alina ennamba ya Chris Evans agimuwe, katumusabire abigende mirembe. ETV Uganda, that's where we are. Tukyatunulira list y'abasajja batayagala kuwasa, oba tubayite ba love nigga, basemyekozo. Okitegeera, wano omuntu gwe tugenda okuzzaako wano Katongole omutongole, mumanyi bulungi, musajja ono munene mu entertainment industry. Okitegeera, era nga programs director mulamba ku BTFM, akoze ku TV ez'enjawulo, musajja w'amaanyi, naye ng'okuwasa byagaana. Naye omukyala bamutwalako, Titi Tabel bavaayo ne bamutwalako. Embeera eyo bwetyo bweri. Naye tetulabanga kwanjula kwa mukulu ono, tetulabanga ku kukyala kwe, tetulabanga ku mbaga ye Katongole omutongole, newankubadde ng'ebifaananyi bingi azze abeera ku mbaga z'abalala, naye ye ng'omuntu tetulabanga
ku mbaga ye, okitegeera, tetulabangako, tetumanyi akikola atya, kikwasaganya atya. That's where we are. What XP is my name. Tugenda maaso ne list yaffe ETV Uganda. That's where we are. Osobola nawe okugattako, oyinza okubaako ne beneerabidde naye nga for now list yaffe tugenda gikomyawo. Bw'oba olina erinnya lyonna lyowulira nga mu butuufu tumwerabiddeyo ku list, commenting awo muteekewo tulabe enkola gye tuyinza okukikolamu. What XP is my name. ETV Uganda. That's where we are. Yonna gye musinze okutulaba, thank you so much. Abatulabanga muri UAE, United Arab Emirates, thank you so much for watching. Abatulabanga muri Dubai, thank you so much for watching. Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Sharjah. Abatulabanga muri Oman, abatulabanga muri Kuwait, abatulabanga muri Jordan, abatulabanga muri Saudi Arabia, wherever you watch from. Abali mu Europe, Scandinavian countries, abali Canada, abali mu United States, abali South Africa, thank you so much for watching. What XP is my name. Until next time, kindly subscribe.